Lwaki mwogerera ku bantu? Like lwaki mwefuula mwabalaba ennyo? Lwaki mwefuula bakatonda? Kiki ennyo? Lwaki mulingiza abantu mu byenda? Oli eyambalira bintu bye ane munyiiga mwabaki? Kwembuzi mu UG Mon TV nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani ndi n'omukyala Aidah Mugo kamwanjule. Aidah Mugo gwendi naye essaawa zino so tuzze twalemuko ku mboozi katono tulabe ndongo bwe itambula. Aidah nsanyise okukulaba. Nange okusanga taata. Zikiriza nsooke nkuterezeemuko wano ndaba toteredde omanyi kati ngaze producer. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Oziggwe. Ndi bulungi wewe olikulabika bulungi. Ki baby. Badenda complaining onteko otya mu camera nga sikoze makeup. Ne tuli nnyo omuntu wa makeup singa sitanya kulaba na makeup. Kituufu naye. Naye eri abayimbi abeekolako n'omusanga otya mu camera otulo tunuma zonna tunula ku maaso zonna sina yadde makeup kishenyo yagala banvume. Ninze ndaba oli okay tolina tabu yonna. Banange abatulaba Aidah Mugo mulaba afaanana ate nze ndaba oli bulungi. Abo nga basabula. Olunagira mulabe lwaki amatama teyagakoze bw'ati lwaki teyazze ne lipstick bannange nzize buzi nanonze kkubo. Aidah nsanyise okulaba. Nange okusanga. Omukulu agamba ki? Mukulu ki? Omukulu. Mukulu ki? Omukulu mbazira ttone. Nyabo kamukubire mubuuza agamba atya kuba sinnamukubirako. Wamma obadde mu show obadde mu shows obadde mu bivulu tonaba kutukako waka. Mbeera bize kati ndwawo mulaba. Bwe namulaba oba we namukubira nangamba ali bulungi nja kubuulira naye kyomanya ali bulungi. Bufumbo bwe butambula butya ng'omuntu bufumbo ki? Tokikolaba. Tetuli bafumbo. Tetuli bafumbo. Ewa. Kwegamba mukola byali. Tukola ki? Mukwano gwange. Best friend wange. Bayibuli egamba nti yogera amazima gali kufuula ow'eddembe. Ani atalina ddembe? Ozalayo dikaana. Mumuziki tujja ffe tukyawayamuko byaffe wano mboozi zaffe. Ndi maama. W'abaana bameka? Mu byombuuzo ekyo abaana kijjeemu nze ndi maama. Ow'abaana bameka? Abaana babiri. Andi akati ne Rema Namakula naye abaana alina babiri. Naye essaawa zino abantu beebuuza bagamba nti Rema ng'agezze, Rema akanyiriro nga kayitiridde, Rema ng'ayitiridde okwambala ebinene n'ebiwanvu. Era kye kimu ne ku Makula mukyala Pastor Bujingo. Era bagamba nti naye omukyalo oyo era yambala ku bugoye kugamba obulaga ku figa ennaku zino ng'ayitiridde okwambala ebinene ennyo. Bagamba nti alabika alinamu akantu munda awo. Lwaki mwogerera ku bantu? Like lwaki mwefuula mwabalaba ennyo? Lwaki mwefuula bakatonda? Kiki ennyo? Lwaki mulingiza abantu mu byenda? Oli anyirira bibye? Mwe munyiiga. N'engoye ze oli eyambalira bintu bye ane munyiiga mwabaki? Lwaki abaava ku bugoye obutono abukoye nayambala ebinene kati mukyala mufumbo? Essaawa eno omukyala mufumbo mwagala yambala ekyo kyayagala okwambala kyekimuwa emirembe. Muleka abantu mulaleke babe bye baagala. Kubanga ne ku Rema Namakula era ku ali nga yafuna olubuto lwa Aliya era bwe bitibwe byali. Olubuto terukulanga ludda mabega. Era bye bayogera byali bitu. Olubuto terukulangako nga ludda mabega. Era luba lubuto era mujja mulaba nga azadde. Kati mulekerawo okulingiza abantu mu byenda. Rema tubulire abafunye abaka byalyo yakazaako namwe mumoveeko wamma weegejjere weenyiririre ebintu byo. Bweruba lubuto era lujja zaalibwa weruba temuli ojja sigalawo nga weenyiririra. Okay kale kakati
of course endongo weeri ogezezaako okugikuba ennyimba nyingi z'otaddewo kyaleeta industry ogirabyo otya abayimbi bangi nga bwe twogedde ku Rema Namakula waliwo bashiba waliwo baspice ku saidi yammwe waliwo gwenyiza kale okuteeka ennyo mu liigi zammwe nendo zazi kuba yakusooka Kalona Ntongo nawe kennyini endongo ogikuba otambula bulungi nnyo ekisaawe okirabye otya okuvuganya naddala mu bakyala ekisaawe tekirina tabbu abakyala be bateking over my dear ensebe egenda nnyuma kubanga ffe tumanyi handling ebintu tumanyi bwe bakwata ebintu tusinga ku basajja wamma abakyala baleeta endongo mugireete leke twefuge industry eno tukuba abasajja naye munaatukuba mutya ng'ate mwe mwennyini ate era mwekuba kubanga katulaba nti entalo nnyingi nnyo ku industry ku saidi y'abakyala tebisobola bulamu tebisobola of course walina obaawo beef ezitambuza industry kati ffe abatasobola ntalo kati leka abali abazisobola bazirwane bitambuze endongo tenyuma ng'eri dormant enyuma waliwo abeekuba mwekube ngaffe bwe tubalaba naye ng'ebyo byonna mwebiri kubanga n'abali abasookawo era byaliwo bwe tuwulira emboozi y'abasajja bali bifo bakamili bali babasudde bakafeero nabo beekubanga nga beesabula endongo ng'ate b'entale zaabwe ziba za ndongo nga si za bikonde nga si za bigambo nga za ndongo kati mwesabula endongo muve mu mpiisi manyi gundi akoze atya mwekuba endongo ffe tujja jajinga kuba nange mbaawo wali mubajajinga nenga agikubye music atambudde bitambula bitya mu the New Eagles side eyo bitambula bulungi New Eagles ekola wetuli tukola endongo tuleeta sugar tonamulya sugar atambula bulungi video ejja sawa yonna kakati industry nga bwetambula of course waliwo ebintu bingi nnyo ebitambula abayimbi ono akoze kino oli akoze kiri abakati tuba tuli awo bali ne bajja ne bagala twagala kunganya sente z'abayimbi gamba ebintu bingi nnyo gwe nga bwolaba bwe tutambula tudda mabega oba tudda mu maaso tudda mu maaso teri muntu atambula nga adda mabega mulimu addirira olaba nga atambula dda kyennyuma teri muntu atambula nga adda mabega jasi wabaawo bisoomooza ebitono naye era bimala ne biggwa kati wabaawo ebisoomooza bijja mala biggwa okay Aidah abayimbi abamu bavaayo eyo ne bagamba nti nze nagenda okukola oluyimba wa producer gundi producer gundi bwe namutuukako natandika okunkwatirira nansaba omukwano bwe nagaana alemedde oluyimba lwange bangi ozze obawulira gwe kyali kikutuuseeko tekintuukangako naye ekintu ekyo kivaawa kunze banange eno ndowooza yange nze ndowooza bwe nzijewuwo nga nzize kukola nzize ne ssente zange nenkubuuza brand beats nti wanje njagala kukola luyimba yennyabo olukolera ssente mmeka nti 2,000 nenzija n'emitwalo gyange 2 nenjikuwa ekyo kintu mpulira nga buli akyogerako nnyiiga owulira nga kikutabula mpulira nga nnyiiga bwe wali ogende wa producer oyo mwayogera ki nze mmanyi bizinensi yonna bwe nzija nga nzize meaninga business simanyi bw'otandika ate kuŋŋamba nti ate okitegeera nti ogenda mu studio ng'ogenze ne ssente nzize kusasula nakunkwatirira bannange producer yenna ati ayinza okuba anoonya vibe omanyi buli omu vibe agifuna vibe eva mu nze ayinza okuba anoonya vibe sitaani takemanga producer yenna n'okinkola kati gwe bw'oba ogenda mu studio nja kukuba because abantu abamu kiba kalungi yagamba wano nti baba bagenda mu studio manager we abeerako
n'abantu abalala kugamba nti babeerawo nga waali ati kyembadde mbuuza nti bw'oba ogenze mu studio for business bw'ogenda mu studio ebiseera ebisinga ogenda ne writer ebiseera ebisinga ogenda n'omuntu eyawandiisa oluyimba olwo akuyambeko toning akuyambeko ku bigambo ebimu gwe ng'olina bw'obiwulira ng'ate naye yabiwandiika bulala akuyambeko okutereeza olright oyo yennyini asaana oyamba ku producer namugamba nti wano singa tukubawo akagoma bwe kati okitegeera sisuubira kuba mu studio bw'omu nga ngenze kukola luyimba sisuubira kujja nga nzize for business n'otandika kunkwatirira how bannange bino ebintu tubijjemu omuzannyo tudde kati mu by'obuntu tudde ne mu business otandika otya nga nzize kuleetera ssente ate n'otandika okunkwatirira gwani ngonyiize nnyo ku nsonga eyo nze ng'okambuwadde nnyo wayazibuddeyo saagala muntu ata respectinga mulimu gwe ate ata respectinga customer we kubanga bw'okikola asooka n'okikola owokubiri otta kataleko ako kataleko kotta nti bwenkeera ku makya n'enzija ewuwo Geoffrey n'otandika okunkwatirira of course ngenda kugamba n'abalala nti oyo omulenzi bw'otuuka ewu atandika kukwatirira buli omu agenda kutya that is otta kataleko bannange obulumu kiva ku nyambala y'abayimbi si nyambala because gonze kwati bakikolangako si nyambala omuntu oyo njagala mmanye mwayogera ki ng'ojja okukola oluyimba genda ng'ogenze for business mpozi nga kyabwerere nga nzize mu studio nekugamba munnange Geoffrey siyina ssente njagala luyimba okitegeera oli bw'akola kyakoze tomunenya kuba gwezza omunoonya gwezza omwegayirira kati kyonna kyakoze okitegeera naye bw'oba ovudde eka ng'okubye kubanga ne studio za program teri studio simanyi but kyemanyi teri studio gy'ogwa bugwiwe bwa tukola program nogamba nzijja ddi mukama wange nti nsooke ndabe nakugamba nti olaba janku Lwokutaano essaawa bweziti nti ekyo kintu kinsumbuwa omutwe buli lwe bakyogerako buli lwe nkiwulira abantu babeera ku studio awo kyembuuza kubanga studio nze zeŋŋendako zeŋŋenzeeko kale zennaakagendako studio ezo zibaawo n'abantu baazo ati kyembuuza mubasibira bweru Aidah nga tukyali ku nsonga y'abasajja abasajja baatabuka ennaku zino naddala ku basereebu bw'obeera ku stage otera kufuna namba zenkana ki buli lw'obeera ku stage ez'abasajja nga bakufuula omusajja kisobola okujjaawo ng'ekiza okufuuwa ku ssente awo naye sente kyezikuwadde ne mugirako kanamba k'essimu otera okubisanga ebyo okyali kanamba k'essimu last weekend yes twabadde ne shows maama wabadde bayitayo batya nerabidde erinnya ngenda nnyimba omusajja ajja ku stage mugenda ku TikTok ka video ako gye kali nakataddeyo omusajja ajja ku stage bw'ajja ku stage asanyuka ajjayo ssente azimpe yayo mazike atandise ogajjayo bw'ati agabala ampe ssente mukazi we gye yavudde n'amusikayo n'amugamba biri bannange kyova nsangana na mukazi mu kivulu maama w'abaana namugamba vaayo omwami naka ne bawalabanya tata w'abaana yabadde amaze okuwa ku ssente nga tannaba azijjayo bw'ati mu kooti kasoyo nga mubi nnyo ekyo kintu kyansesezza ne ŋŋamba maama w'abaana atabuse nga school fees w'abaana agenda ng'alaba zakamenza zigenda naye nga
bambi mubaleka abami batuwa ku ssente si mububi abanyumiddwa n'obunamba bw'essimu tubale kiba kijja kubeerawo basiina kyenjagaza kanamba mubaleke banyumirwe batuwe ku ssente ekyo ekintu kyanseseza omukyala okumanya nga yanyiize ne bava ne musho tebagimazeeko yamuwalabanyiza amufulumya tugende eka ne bagenda kati nebuuza babe batuuse namugamba atya oba omwami yabadde yamugambye yes kuba bamugoberedde waliwo abavubuka babeerawo bamugoberedde we bati ne bafuluma ne bagenda ewaka mukazi nga mukambwe nnyo kati obunamba bw'essimu ebyo nno ndowooza oba bikadde ebyokujja muntu nakuwa akanamba k'essimu ndabanga ebikadde munaye tebakyabikola babikolanga nga bawandiika ne ku ssente oli nga wandiika ku ssente zakuwadde namba y'essimu naye ndowooza nabo ne batuula ne beebulira ne bagamba naye namba zetuwaayo ze za buli kaseera zebatakubako aye no olukampawe nti nze wekitantuuka eri nzija mu ssente bupapula bwamwendekaawo kati sibumanya nabumanya kale nga tumaliriza oluyimba Sugar of course lwe lw'essaawa zino ku YouTube channel gye luli Aidah Mugo wewala we luli muntu ayinza okulusanga yonna gwe yonna gy'ogenda teeka mu buteesi Aidah Mugo akayimba obuyimba zenyimba zonna ogenda zifuna waliyo Sugar waliyo Nakuwona waliyo Ntwala mutima gwange nyange niyo mulala nze naawe zonna gye ziri video efuluma ddi video za mwezi ogujja wenjagala ojjuta kale twatandise nga twogera ku lulenzi mbadde nsaba era tukomekereze ng'oyogera ku lulenzi olusiibule olugambe nti olwagala nnyo olusuubiza ensi n'eggulu nange wamma bajjiya bange mwebale kwagala Aidah Mugo bambi mwebale kunjagala mwebale kwagala Aidah Mugo munoonyeeko Aidah Mugo buli wamu YouTube gyendi musubscribing channel Aidah Mugo ku TikTok gyendi ku Twitter ku Instagram ku biki ebirala byonna buli wamu Aidah Mugo gyali gweteka mu buteesi ogenda following kale toyanza egenza Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane